kigenda kitya gyokola kigenda bulungi gyenkola ko kigenda bulungi okay kozi jesikola usanga gye kigenda naye gyenkola kigenda bulikayo mu competitions walimu emabegezi okufuula talent okwolesa ekitone ky'abaana abantu bagamba bannaye bamukulu bamugambye ebigambo ki ng'olabika ng'omuntu atali mwangu wakutuuza mu competitions okumala ebbanga naye tulanga competition wazima ate berendoza gwe jjaji eke yamalako nga towumudde nabwe twale twerabye namalako kubanga ekintu ekyo twetaaga okulaga abaana abataavu ddala kiteeka okukolera so nalina wakisanyi kubanga abasinga baali ddala tebamanyi nakyakukola naye twasobola okugjamu abamu era nakatubakola omuntu wakubuuza ekibuuzo nti oli muyimbi omuddamu otya siri muyimbi okola because tulinayo kye tuyita omuntu kyayinza okuyita music ekikyo siri muyimbi bwe nali nasoma music dance ne drum nali major mu drum nali music minor so sebalira mu bayimbi nebalira mu badramatists so music omukola as a hobby music mukola an accompaniment mu mizanyo gy'embampanzi okay so size enyimba zino zetulowuliddeko bannakampala nawulyako emabegakaawo ziba ziri fused mu mizanyo zivayo buvi ezisinga zibeera za mu mizanyo yensonga lwaki ezimu tosobola zizinirako ziba zakuwuliza ezisinga oba tosobola zizinirako bannakampala osobola okuzinira bannakampala naye nga zonna zaava mu mizanyo ya muntu anyweddemukko nga yenyeenya bwenyeenya alya sente ze kale wiiki eno omukulembeze w'eggwanga yatadde oluyimba lwe olwokusatu omwaka guno ndoza gwali mumakkati awo mugwa 8 gwa 9 Ssaabavulu Balamu yavayo n'amuwandiisa mu kibiina kya WUMA Uganda Musician Association ekitegeeza muyimbi omuddufu kati yafulumiza oluyimba lwe olupya ekibuuzo kyange kisooka kitegeeza ki omukulembeze w'eggwanga bwe yeetaba mu music katubuulize ddala omukulembeze waffe lwaki yeetabye mu music kubanga waliwo olutalo wakati we ne musician Kyagulanyi kikitegeeza kyekino nti wabaawo olutalo mu kulwana tulina ennwana zange bisatu esooka odduka eyokubiri bikusobera n'odduka yes okudduka nayo nnwana ate nga bakusalako ate yesinga obulungi kuba kyanseza okufaanwa yes kati ekyokubiri kwe kubanga okwatagana n'oli gwolwana naye kikonde ku kikonde mukono ku mukono ennwana ey'okusatu yeyoyo gwolwana naye okumuggyako ebyokulwanyisa bye n'omubudaabuda n'omurehabilitatinga kyeki n'omuzza bujja ebyolutalo n'abikola ki n'abivaamu mirembe ne gikola ki kitebenkera kakati olwaleero tubuuza nti Museveni bw'afulumya oluyimba alonzeewo nnwana ki kuzinesa tannadduka ameggana kikonde ku kikonde nze bwe ndowooza kyekyo kyekitegeeza kitegeeza nti ameggana bali mu lutalo bameggana ebiba bikonde bali mu ringi bakubagana mu opiniyoni yo ng'omuntu approach ntuufu eyo kubagana si ntuufu ate nze ndowooza gye kutaliimu kwerumya nga kufulumya vibe nga bwe tuziyita ennaku zino n'oli n'aleeta vibe nze ndowooza kyandibadde kirungi nti olondawo sayidi nti kyosobola okukola nange nsobola okukikola no kati bwe baba balwana nga bwogambye nga bakubagana si kituufu Museveni talina lukusa
okubagana na Bobi Wine. Ebiva bikonde Bobi Wine mosquito weight. Museveni heavyweight. Kakati okusanga omusajja heavyweight ng'akuba ne mosquito weight. Biba tibiri. Ate mu kituuka mu musicale. Kyekimu. Oba da reverse. Ngambye nti wayimbanga twajja tulimbuzi. Kakati okuyimba tulinawo abali mu nursery, newabawo abali mu primary, newabawo abali mu high school, newabawo abali mu university, abayimbi, newabawo abalina masters, newabawo abalina PhD. Nebo n'abayimbi. Yes. Kati bw'ogeraageranya Museveni ne Bobi Wine mu kuyimba, Museveni ali mu nursery school, Bobi Wine ali mu university. Naye nga bonna basoma. Bonna basoma. Naye toyinza geraageranya mwana ali mu nursery school n'omugeraageranya n'omwana ali mu university. Ekyo nkyogedde mu kuyimba. Naye ate naye bakomayo bakababeera bawummuze. Yes. Naye oliyo owa nursery report card gy'aleeteeka CM ne report card wa university gy'atwaleeka mu kuwummula. Birungi ki bibi ki ebiri mu kubeera nga omukulembeze w'eggwanga ayina? Bwe tuba tukula tuzaalibwa tuba n'emitendera ena egy'emyaka gyaffe. Emyaka egisooka 2 gy'emyaka egy'obuntu nga bakulabirira bulabirizi, oli mwana muto oli mu maka. Okuva ku 2 okutuuka ku myaka 4 egyo emyaka tugiyita emyaka egy'endogoyi. Oba olina kukola ki? Kola. Oyinza kugamba nti tookole mu myaka egyabiri okutuuka kwa meka? Kwana. Emyaka egyaki? Egy'endogoyi. Then okuva ku 4 okutuuka ku 6 gy'emyaka egy'embwa. Gitya? Oba otunula emabega ng'olaba tolina nnyo kyokoze ate nga ne mu maaso olaba obudde bukoze eki? Bukuddukako. Awo n'onyiiga n'okambuwala. Buli kyebagamba bw'oba waka nti abange enva zaaweddewo okaayana bukaayana enva mulyandye kiki ennyanya tewali abange ennyanya muziteeka wa mulya buli owulidde so oba mukambwe buli kyebagamba tewali school fees ng'oga nti bannange kiki kyo kino emyaka egyo gy'olabiramu abantu nga tebaddaka mangu wannyuka ayagala ddeyo ng'abantu beebase. So asookeeyo mu bbaala n'akola ki? N'anyumya ne banne bw'atuukeeko obusungu ne bujja twasanga ng'atunula gwabuuza bwe lwaki okyatunula wano teweebaka gyegyo emyaka egyaki? Egy'embwa. Kati okuva ku 6 okweyongera waggulu gy'emyaka egy'enkima. Bwe gituuka egyo emyaka egyo omuntu oba okuze kati ng'olina n'abazzukulu nga weekonga n'abazzukulu bo. Can you dance like me? Can you jump like me? Ogenda okaddiye kati weekonga bwekonzi. Kati wano tuli mu myaka gyaki? Gwombuuza ekibuuzo mu kuyimba Museveni agwa mu myaka ki? Mu biti ebyo ebina olabanga egyaki? Egy'enkima. Okyogedde nze ebiti ebina egyobu egy'endogoyi egy'embwa n'egy'enkima ali mu myaka ki? Musicale. Owulidde? Yeegonga mwegonzi n'abazzukulu ate bamutana jjajja. Omanyi ebyo gw'obyogedde nze mbuuziza agwa mu kitiiki okuva eri kuva kwa president n'eddala emyaka gye gyennyini gy'alina ahe n'okuyimba. Owulidde? Kubanga emyaka egyo egy'enkima omuntu aba yeekonga ayinza n'okuyimba mu luyimba katugambe nti oba edda baaliwo oyinza omusanga jjajja ng'akooloobya this world's not my home I am just a saint. Eddoboozi lyalimu obuzzukulu bugambe jjajja olumu batuufu olala nga si batuufu. Kakati nze mbuuzizza emyaka gyagwamu mu ebyo ebina abatuwuliriza bo basalewo. Oluyimba aluwulidde? Lwaga omanyi waffe nja kuzzaayo ene waffe. Lwaga wamuwulidde otya? Yatukubye lwaga? Omanyi
yali Hima Sekera mu South Africa. Bamubuuza nti okuba music pop, raga, simanyi reggae n'ebirala byonna. Masekera yagamba nti bwe mba nkuba music nti sirinaamu ebyo department ze nkuba kiki music. So music aba kiki music kasi totandika omucompartmentalizinga bwotyo n'otandika okugamba nti ono kino ono kiri wabaawo problem kitegeera music aba kiki music kakati bano ababijabulula ne baga nti ate kino gospel music ate simanyi kiki whatever music aba kiki music. So kati bwogamba nti oluyimba olwo mbuuziza kibuuzo otya kyoluyimba olwo waluwuliddeko yes era mu kuluwulirako baatukubye raga oba ekyo ekibuuzo taagala oddemu okimbuuza tebakubye music yengoma bajata oluyongoyongo laba ekyo kutontoma abamutontomi taba muyimba ojjukirira ng'oba nti mukuwolesa kola ki okutontoma kyemuyita rap. So nze mba mbagamba nti that is not singing. Nono omwana kakati fresh kid engeri gya tontoma tunnamanya oba ddala muyimbi oba nedda naye ng'omusubiramu ekisingako ekyo kyakoze kati bw'anaaba ayiza okuyimba tulina okumanya oluyimba kyeki oluyimba lulina ebintu byalwo ebitegeeza nti olwo luyimba ekisookera ddala lulina okuba ne melody tugamba eddoboozi mu Luganda melody bwe twandiyise obuwoomi ebiwonvu n'akagga by'eddoboozi eriyimbiddwa. Then melody oluyimba lulina okuba ne tempo, lulina okuba ne rhythm, lulina okuba ne crescendos ne diminuendos. Abansingako okumanya ebyokuyimba gye bali ennamirembe bagende bakola research ku crescendos ne minuendos bo babimanyi bo ate nze sina nalukusa kubyogerako. Now ate oluyimba olulala fenga bwe twali tuyimba ennyimba wabeerawo oluyimba lubaamu ebisenge oba mbiyite bisenge wabeerawo introduction ne wabaawo verse esooka oba eyokubiri oluusi ziba bbiri oluusi awo ne tuzaawo bridge eyunga ate verses nebbiri ezisoose ku verse ebbiri endala ezikola ki ziddako. Then awo n'oyingira fe mu kukuba music mu bandi abakongo batuyigiriza nga ate fe mu bolo nga tukiyita refrain oba refrain ndowooza refrain naye ng'abalala tebakiyita oba sebe bakongo naye abamanyi music bwe bali nyinza bakugamba olidde abasobola okunyonyola ebigambo ebyo kakati tusembyayo kye tuyita amacyamuso kwegamba abantu we bakola ki we baziniranga. Then bwe tuvaawo ne tusembyayo animation mu Luganda kyekyani kwandibadde ng'okowoola andabi okowoola yimba kiri oyinza okuwa example lwekikonko kubanga nze zenakubanga naye ngoga siri musician eripwa mberembere mpulira lingala oyo lingala mbadde nonya olw'ekiganda nerumbuze kiwulidde animation naye eyo style oba set up animation na biki ebyo basically bakongo nze bakituyigiriza naye nga mugundi mu music omutuufu ndowooza yandibadde oba climax y'oluyimba so tulina okuba ebintu ebyo kabirina bitegeke ki. So going back to the song mu byonna byoyogedde kiki kyowuliramu? Tewali kyempuliramu okugyako entunnunsi ogimanyi bagiyita tomutomu ate eba ya producer oba kakati entunnunsi yo mweri
yo music batyo naye jaki sina music tom abazungu abantu abalumwa enjala baagala nnyo engundi eyo kwezaamu maanyi releasing stress naye abantu abakusa obulungi abalidde abagagga abanywedde wayini waabwe bamaze okulya emmere tebayinza kunyumirwa ntunnunsi eyo baleme kimubanja nti talina kyakoze okusinziira ku byayogera byagenda okukola newankubadde talina kyakoze naye omusajja byayogera kiki bituufu era tubyagala era tujja mulungi. Okay, finally week eno baddemu akuwandika ku ssente wabulabyeko ku Facebook anywhere kyakuwabula kikoyinza okuwabadde bakikola okuwabula njagala okutegeeza tugenda kulaba ebintu ebirala bingi nnyo right. Museveni yagenda mu nsiko okulwana obukodyo bwe bakozesa bwali bungi nnyo ojjukira obwana obwayoolanga ettaka waliwo abaŋŋamba bwazibanga ebinnya mu kkubo naye nga bulira Museveni. So Museveni ng'omuyeekera yakozesa obukodyo buki bungi nnyo. Kati olwaleero ensiko ya leero eri ku media eri mu bintu ng'ebyo social media kakati ebyo tujja kulaba bingi nnyo. Abantu bajja kutandika n'okuwandiika ku nte oba ku mbuzi buli nkironda ki Bobby gundi oba gundi. So obukodyo katulina kuba bupya kati ako nako kamu ku bukodyo nti katuwandike ku ki ku ssente. Kakati bajja kizikiza ekyo ate bajja kuyiiya akakodyo akalala. Owulidde twegamba ensiko y'olwaleero obukodyo nga Museveni bwe yakozesa bwe twali tetumanyi oba tetwabumanyanga nnyo. Kakati olwaleero n'obukodyo obugenda okujja mu lulwana luno ensiko ya leero tetujja kusobola kugitegeera okutuusa nga tubulabyeko ng'ako okuwandika ku ssente. Kale remarks ze ezisembayo nkoze ki njogere waliwo akantu ke nalaba ku WhatsApp nga bataddewo enseenene enkoko puuta nga babuuza nti nga bagamba nti buli omu asigale muki muleeni ye. Kakati rimaka yange esemba egamba buli muntu asigale muki muleeni ye oleme ate kuyingirira kiki ya munno okujjako ng'osaliddewo ddala nti kakati eyo gyengenda okukola okubeera. Kati nga Bobi Wine ayinza okugamba nti kakati bannange ebyokuyimba mbikoze eki bivuddeko ndi politician kiwedde. Mwami Museveni sirowooza nti ayinza okugamba ebya politics abivuddeko azze mu kuki muraga okuyimba owuli tajja kusobola byo kubanga yajja kubanga asemba buli kaseera kitegeera. So buli omu asigale muki muleeni ye abantu buli omu akole kyawulira Katonda kyeyamukola ki kyekitone ekitone kyo kyolina okumulisa naye bw'otandika okumulisa buli kitone tufuna obuzibu n'olwekyo buli muntu asigale muki muleeni. tweyanza nange